talent temala okuzalibwa mu family eteredde ng'eyina mpitirivu tekimala omuzadde aweerera obuweerezi n'alekaawo tekimala ekimala era ekiri fayino ye muntu okubeera ng'ali self disciplined mu bintu byakola amanyi ekikomo kyenneeyisaaye ne waalina okuva abeeko ne waalaga mu nneeyisaaye weewabeera enjawulo wokka bino ebya grace bye mutugamba simanyi ekisa ekya Mukama ekisa ffenna kwetu nze nkirina naawe okirina ate banaize nina kiyitirivu buli muntu ekisa kya Mukama Katonda tekiri selective era abantu baffe bano batunuuzaamu kamera n'agamba it's been the grace of God since day one bantu abo batomeza ne bannaabwe omuntu agenda n'abeereyo ng'alowooza ekisa kimumala bumazi tewaliiwo kintu kyonna ky'ogenda kufuna nga kyamukeeka. Kankongereyo ekibuuzo ekirala kimu. Abantu abatulaba bano ku Extra Digest bali agadde okumanya of course ensonga zonna oli mu kuzitaanya here and there but bali agadde okumanya kika kye business omuntu gy'aba akola oba gy'anaagenda okukola oba gy'akola oba gy'alikola oba gy'awangaaliramu awa gwe tuyinza wayinza okwapplyinga self discipline. Buli business yonna ekolebwa buli talent yonna eri mu muntu Ibro olwaleero ekikufudde ng'oli wanjawulo ku bannamawulire abalala oyina ebintu by'otakola wadde nga byali badde bikuleetera ssente. Mulimu omuntu ajja okujja ewa Ibro agambe njagala kukola interview banziba naye nga ayagala kusaaka akakokola seeko ne galubindi abantu baleme mulaba mu maaso. Daniel Mugoya yamuleeta sabiti zaali mmeka wamuleeta ddi mwezi guwedde mwezi gumwe mabega ya ati self discipline awo oli ajja kumbuuza awo ejjiramu ekya Ibra omulimo gugwokola obuweereza abo bw'oli mu kuwa abantu bano ng'obawa information eyo discipline eyo discipline mulimu ebintu ebijja gy'oli n'obigoba n'ogamba ekyo sijja kikola obeera self disciplined no living within ebintu by'okkiririzaamu ng'olowooza nti byeebiteeka okujja ku mutendera ogusooka bikutwale kugukola ki omuntu atalina discipline ng'akola omulimu gw'okola bw'anajja omuntu agamba ennyumba yange yagwa njagala abantu bansondereko ng'amuleeta mu kamera ng'oyo bamukolako bamala omukolako ng'evaayo abatandika kati nze okugeza singa nalinamu obuyaayi ng'oba nnyina byenkola ebitali bituufu twalikoze vidiyo emu omuntu kwe twalikomye omuntu najja nabaga n'omuntu gwe mukyaza ayinamu amakoona ontegedde naye buli muntu yenna buli mulimu gw'okola bw'oba teweedisipulininze kimala mulimu ebintu ebigenda okujja gy'oli nga bizze kugezesa ddala kituufu olina empisa emala okukuuma obusuubize bw'omutonzi bwe yakuwa. Kakati nze abantu abambuuza nyinza kukola bizinensi ki mulimu omuntu ajja naga kati nkole bizinensi ki nze sirina bizinensi ze nsuggestingira abantu sirina obuvunazibwa si bwange mba neewadde omulimu munene omuntu alina okujja nga amanyi kyayagala okukola ki nabagamba buli muntu mu butonde bwe alina amaanyi ge we gali era ne ngamba abantu baffe bano ne mbagamba nti buli muntu yenna gw'olaba Ibra naawe mwennyini olina empologoma yoweeri mu ggwe oyina ekyennyanja ky'owooli mu ggwe ekiri mu nnyanja singa ojja mu office wange ne nkugamba Ibra ng'empologoma yo y'amawulire ne nkugamba ogende mu bizinensi osuubule amasaati enkya singa tegakola ogenda kulowooza ki nakutomeza kati empologoma yeeri mu ggwe bw'otagiwa disipulini egenda kumaliriza egenze ku nnyanja ng'eyagala kuwuga ate ng'erina kubeera mu kibira mu jjango ng'eyigga byakukola ki byakulya kati disipulini obeera olina okuba ng'omanyi amaanyi go we gasinga okubeera oba bwe bayita obutonde si buli muntu yenna atulaba wano nga kyova laba abamu bwe batalaba business mind era sinyiiga si buli muntu yenna nti ateekwa okuba omugagga nagamba omusomesa waffe oli yali atusomesa yali yajjanga asooba ng'agamba mummwe mwe muli abalina okukuba amatoffaali mwe mulina okubeera baasikaali mwe muli abalina mummwe mwe muli abanaanaaza emmotoka mwe muli abalina okunaaza ebiyumba by'embwa mwe muli abalina okusala ebisubi by'ente yagamba sina gwenja kukuba disipulini yammwe yennyini yejja okubakola ki yegenda obeekubira
mwe mugenda okwerondamu abanagenda mu biyumba bye abanasala ebisubi by'ente n'abagenda okubeera mu office nga mukola ebintu ebikola ki oba abagenda okubeera aba businessmen mukole ebintu biveemu. Kati ngamba nkyanga mmaliriza ku kintu kya self discipline ne personal savings. Buli muntu yenna afuna akasente kaafuna lema kwekwasa gavumenti, teri gavumenti eteredde abali e Bungereza bakubuulire nabo saving waabwe abakaluubiriza kuba bills balina nnene. Abali e US najyo kyekimu. Abali munsi zonna ezo US tebiterere mu Biden ke yayingidde office. Tuleme genda nnyo mu politics muyozaayoza. Naye tuleme genda yeeyo. Buli ali mu nsi gy'ali ekintu ku savinga kimukaluubirira. Naawe afune 10,245 obukadde 5 10 15 2 njagala kuwa kikolo na ddagala. Noonya engeri yonna gy'osobola okukendeeza ku ssente z'obadde osaasaanyiza ku bintu ebitali bya mugaso nnyo mu bulamu bwo. Ezo ssente z'oba otereka bw'ozitereka ne zimala okukola savings todduka ku investinga. Sooka osome butya bwe bayinvestinga obuki obulungi. Buli industry erimu ziddami. Industry ya real estate erimu ddamizi, Kisenge ddiiro, Katoyo ebweru, ne parking. Nibo banayanika engoye. N'obusumaali okugenda engoye. Bonna awo we bali. So nga mu industry y'emu mulimu ebintu ebisobola okukolebwa nga ssente z'oteekamu rate of return ku byo ng'eri waggulu. Mu industry yeetya wenkugambira nti ekikulu si kya kuinvestinga, ekikulu kya kumanya butya bw'osobola okuinvestinga mu ngeri ey'enjawulo n'ocreatinga that purple cow n'osobola okufuna abalala bye batasobola kukola ki kufuna. Kakati personal savings gwalowooza mbu ofuna ntono tezisobola kuvaako toli mweteefuteefu kusasula mutemwa. You're not ready to pay the price. Oyina ogenda mu gym n'otuuyana n'olumwa nakanyama n'osulanga mu maaso pulu zikkuba enkya n'eggulo paka ng'omubiri gw'omaze okugumanyiiza. Kubanga waliwo ekiseera w'otuuka n'omanyiza omubiri gwo nga buli message yonna gy'oguwa gugitwala butwazi. Ye discipline gye nkugambye. Naye abantu baffe bano lwaki temwagala kwewola nkibagambe? Toyagala kwewola kubanga tolina discipline esobola kusasula ssente z'abasajja abo. Tugirina. Ezammwe zigenda mu mize gyaffe giri gye nayogeddeko. Lastly nga tuwunzika njagala tutunuulire kye bayise a microwave generation. But still nkujjukiza nti every Wednesday and Sunday tubeera ne Chris Lule omukugu mu bya business. He is a business consultant era nga show eno ya business ku Extra Digest mugoba nsonga show of course eyitibwa Business Mind. Tutebwamu ssente aba logical motivators ne couple of financial consult. Bano basangibwa ku kibanja kya internet ekimanyiddwa nga www.logicalmotivators n'ekibanja ekirala kiri www.coupleofinancialconsult. Ebyo ebibanja kojja okubasanga. Of course there is a lot to find out by visiting websites ezo. Ate still on Facebook osobola okubasanga ku page emanyiddwa nga Logical Motivators oba Couple of Financial Consult. Ze page ezo era nga page ezo bona zigendako ziriko akabonero kano yeringa profile picture. So try to visit those pages for more information. Omanye ki kyetwogerako ebiseera ebisinga. Olunaku lwalwo olwokusatu nga tuwunzika muŋŋanye nsooke nkoneko ku bantu abagoberera Business Mind eno. Njagala kutumira ku Mwami Ddiba. Mwami Ddiba is a certified, qualified, authentic medical doctor. Nga awangalira mu US. Is a Ugandan certified medical doctor in the US. Mwami Ddiba nkutumiddeko nnyo taata wange. Muŋŋanye ntumire ku Mwami Wallace Kizito Azuli all the way from Melbourne, Australia, Victoria okutwaliza awamu nkutumiddeko. Then nsembyeyo abantu abagoberera omukutu guno n'abagoberera Business Mind at large nga simenye mannya ono oba oli. Chris, lastly nga tuwunzika njagala tutunulire microwave generation mu ddakiika ezisigaddeyo akadde katuliridde empinga. Kakati actually ndowooza omulamwa gwa leero gwali badde ku bintu bibiri. Era omutwe gwali badde self discipline ne microwave generation.
obulwadde buli wano muganda wange naye ndowooza nesinze kulya Africa ndowooza n'abazungu ebalidde naye ffe tukosezza nnyo microwave generation kwe kulowooza kwa society okwagala ebintu mu budde obusinga okubeera obutono